ebibaddewo for the past few days eggwanga lya America lyakola obulumbaganyi ku ggwanga lya Venezuela ne bavuba president waabwe Maduro. Tewayise ebbanga ddene nnyo America yeegasse n'eggwanga lya Israel ne bakola obulumbaganyi ku ggwanga lya Iran mwe batidde omukulembeze n'abakulembeze b'eggwanga lya Iran abawererako ddala. Abantu abasinga beebuuza lwaki Trump byakoze mu Iran tabikola wano Uganda, because zimu ku nsonga ezakubizza Ayatollah Khamenei abadde supreme leader wa Iran almost zizappeninga wano e Uganda: okutyobola eddembe ly'obuntu, okutta abantu na buli kimu n'emiti. Abantu abasinga beebuuza lwaki America yasoose Iran teyasoose Uganda. Ogenda funa answer mu video eno gye ngenda okuzanyira, but please make sure to subscribe and share the video. Thank you so much for watching. Funa ababaka abangi mu parliament akulembera ekibiina akulembera political party n'alonda leader of opposition. Tekitegeeza nti leader of opposition agenda kukulembera aba political party yokka. Bonna abazze nga beerimbise mu kibiina mu ngeri ya opposition nga bali mu parliament nga bayitamu. Oba kibiina kireese omu oba babiri oba basatu, bonna babeera under that leader of opposition. Bonna oyo aba abakulira ababeera mu parliament abali mu opposition. Lwakuba abamu beesuulamu obusiru ne bagenda ne government most of the time. Tuba tumanyi nti zibeera buba buyiringu nga bwetadde eno mu opposition. So yaba abatwala bonna aba opposition ababeera mu parliament. Bulutiiki funa ekitabo owandiike. Bano bakyaliwo bajja kujja nga batusomese. Twagala okugamba ku kyewabadde oyogera wali nti lwaki bagenze ne bakuba dictator wa Iran kweganga otegeeza nti ffe tuli ku kiwano. Kati Brutik ebintu waliwo bye tutasobola kwogera kubanga tugamba abantu kubanga tulina kulwana ffe kye tulina okukola tulina okulwana nga bannayuganda ffe tugenda okwenunula tetuwali muntu agenda kukola ki kutununula. Kandi bwe nakugamba nti olwaleero nti olwaleero Museveni bamukozeeko gundi UN emutaddeko etakisinze gundi waabwe akole extensive report about atrocities Museveni amagye ga Museveni ge bakola Somalia, Southern Sudan, batwala ennyonyi ennwanyi ne zitta abantu baayo naki manchi kitegeeza ekyo kiba kinene nnyo okukolako report mu UN nga bakola atrocities ezo humanity watta abantu abatalina musango. Kati ebyo bituyamba ffe ng'abalwanyi bijja tusangayo. Tumanyi nti bitukola bituyamba nnyo but tetusobola biteeka mu mitima gyaffe okubeera weak tulinde ebyo. Tetulinda ebyo, ffe tulina kusigala nga tukola ki, we are fighting the dictator. Tukole bye tulina okukola ebisoboka mu busobozi bwaffe. Abo bali tusanga ebyabwe biri tusanga technicalities ezo segedde gyeziri tuzimanyi zitambula. Segedde sanctions zijja kujja, tetuyinza kulinda sanctions, we have to keep fighting. Era teweebuzanga kibuuzo lwaki tebajja wafa bajja kujja nga balaba olina kyokolawo ekyamaanyi Brutik nga bw'obadde olwana bulijjo mu campaign nga nkulaba okutta akazindaalo oliisa abantu ekigambo okola byonna. Kati this is the time kubanga obudde tetutuuka nga we tulaga. Akalulu twayitirayo buyitizi kukola mobilization kutegeeza abantu nti ensonga tugiriko, ensonga yaffe yeeno, okubazibula amaaso, okukola kikuba tetulina nankani busobozi bubagendamu nga tewaliwo kalulu. Ne twafuna lupoleyo mukama waffe n'abatambulamu naawe n'okwata akazindaalo ng'obudde bwakulonda n'obabuulira kyotasobola kukola kati ku street essaawa zino kubanga wali twalina mandate nga tuyitidde mu kalulu okutegeeza abantu ensonga ezo. Era twasomesa abantu era obalaba nga barespondinga. Segedde awo twali olugendo twali tuyitirayo buyitizi lwali lugendo lwaffe lwe lumu. Akalulu sikali ntindo ke kagendo tutwala mu bukulembeze twakimanya ne twayagala tukole mass mobilization gye mwakola. Kati obudde buno omuntu yenna yali agamba mbu aweddemu amaanyi Ismail akalulu oba tomanyi kyewayingirira obukulembeze bwayingirira oli kumulamwa mu gwennyini. Kati omulama gwennyini kyovola nti ne Museveni agamba nti yawangula nga yabba akalulu tatudde agula buli kiramu. Akimanyi nti olugendo lwe tuliko tumuyina we tumutuuse ewaluma. Kyovola bajjeyo n'ag'omu buto najjayo n'esseeku zonna eziri mu kitabu agula buli kiramu.
asobola okulaba nga asobola okusomokako emyaka egiwerako otegedde temumukiriza kuwaganya kuyita miwaatwa kubanga tumulina akimanyi tumugoba misinde. This is where we have to fight hard. Kale mugende maaso. General nzabadde abuuza nti mwami Museveni ekimunoonyesa Kyagulanyi nanyina we nakisoma nti aba kimunyigiriza okulayira kyava amunoonya okufa obufi nti waba tamuzudde tajja kulayira. Mazima ga Katonda muggulu bano abantu batya nnyo. Bamanyi mbuno Kyagulanyi wabeera nga waali ng'ali mu kkomera babeera free. Kyagulanyi wabeerawo ng'ali mu house arrest babeera n'eddembe naye tebamanyi kyazzaako. Beekanga bwekanzi nga abakubye omupiira munda. Beekanga bwekanzi buli ddeekika nga abakubye omupiira munda. Kati kyebagala okusitopinga. Okitegeera? Ate ekyokubiri nga General Museveni bwe yatuma Nsibabbi yali Professor Nsibabbi, you know I'm not a Muganda, I'm very sorry. Ono omusiru ono eyali yesimbyewo gwe bama akalulu n'abajapogo Yusufu Nsibabbi. Kakati yamutuma ewa Besigye. Jjukira nga Besigye yali ebiseera ebyo bonna bali mu FDC. Nsibabbi n'atuuka n'amugamba mbu bagenda kuwa obukadde mukaaga obwa ddoola ofulume eggwanga. Museveni alayire bulungi. Besigye n'akigaana. Okitegeera? Ogwo muze Museveni agwina. Abeera ku bunkenke kuba bamanyi mbuno bwalayira nga Kyagulanyi ali mu mbeera eno era tebajja mu recognizinga kubanga already tebamu recognizinga ne bwalayira ne bwatalayira. Our goals we are winning. Naye okusaba kw'amaanyi eri baganda baffe kuli kuti tewali muzungu agenda kujja tutaasa. Bali abasajja babuukira etokota. Okitegeera? Kasita balaba nga tukitaddemu nnyo amaanyi awo bapiikinga interest. Bagenda kukola buli kimu ekisoboka okulaba nga bazuula His Excellency waali. Mbabuulira amazima. Kubanga pressure gye baliko n'okutya. Aga Katonda teweegomba bulamu bwa General Museveni kati ne Muhoozi. I can assure you nti bagira mu balinga ffe wano tetweba. Bagenda mulabako wadde weebati. Tetweba batunde bakakane balonde ku vvu. Buli ate sanctions we zisembera njagala tula sanctions z'e Rwanda. Tebaazi kuba abajasi ba General Kagame lwa atrocities ze bakozeebwa mu Rwanda. Wabula ku atrocities ze bakoze Congo kati General Museveni kitunudde wuwe. Era ndi mu kunoonya badinka abaana b'e Sudaani aga Katonda ate ngenda bafuna. Ndoza bawulidde nga nsaba abaana b'e Sudaani bablogazi b'e Sudaani bajje bajoyininge. Era kambasabe wano n'okubasaba. Obambasaba sijja kukwasa platform yokanji weemirembe kubanza already banzigaliddeyo. Nedda General oli waddembe okwogera kyonna ky'oyagala wano nze afuga weno platform yange. Nze ndi general. Ne Amiru bamu ku Kazindalo bambi. Winnie yawaddeyo. Sorry. Winnie gena maaso. Gwe ekiddiya Jeno nze mpuliriza bibyo mukwano. Akati nga akati we kali e Sudan nga human rights violations okuta abantu na buli kimu bali enye ekisonze ate amagye ga Uganda
kekadde Sudan abamanyi kuba ninayo mikwano gyange abamanyi ebituufu waliwo be nayogerako nabo wangi mimi obuuza ki gamba jeno nina kyenjagala omugamba alina kyatalambuludde bulungi nze kyenjagala okakasiza ddala genda maaso wasiiba otya ssebo nsere wasiiba bubi goge mazima Museveni akyafuga nze kyembadde njagala olambule waliwo wanene omuwala akibuuzizzaako naye simutegedde olwabadde ani ekyo ekyokubanga banoonya pulezidenti lwaki banoonya pulezidenti ye sinawulirako nti no pulezidenti ngamba pulezidenti waffe ayina sooka kusayininga bw'aba tasayininze Museveni tasobola kulayira kituufu si kituufu asooka kusayininga nti nno oba ddala kituufu Museveni yali akalulu well amazima gali gati mbadde njala muyambeko mukulu Idi kamuyambe genda maaso ekinoonyesa pulezidenti wange ensonga ziringa 2 oba 3 1 nti nga mukulu Idi wasoose n'abagamba nti bw'abeera ng'ali at large nga tebamuyinaako control babaani safe okitegeera ekisookera ddala tebamanya kikyaliko kikyazzaako tebamanya wawaali tebamanya ani gwayogera naye ani baani bayogera nabo. That is one. Jukira nti newe bali ba interceptinga negundi communications nga bazikwatamu. Kati baba tebalina control communications zakola n'abantu kibayogera nabo ekyo kibaluma. Ekyokubiri mumulaba buli lwavaayo ya abalabisa era nga bwe yabagamba mu kalulu nti nja kufuba nnyo okulaba ya nga ndi free nga nsobola okuyisaawo message eyankyukakyuka esobola okutambula. Ekyo kye kituyambe okuba nti akyali bweru nti akyasobola okuduumira gyali era mulaba gundi events zabaddeko nga parliament ngezo nga kiki nti alwana n'okusinga ffe abalala abasigala nga tuli bweru tukyatudde nti ebintu byakola biri so substantial nti byamaanyi kitegedde akwata waluma ebyo byonna abikola singa yali munda ng'akwatiddwa ng'oba ali waka oba musibidde singa tali free kola bino byonna byakola era ebintu ebimu tebyanditambudde nga bitambula. There is a lot of things going on waliwo bingi nnyo byakola bye mulabyeko ne byemutalaba. So kirungi nnyo kuffe nga bannankyukakyuka okulaba nga pulezidenti waffe tali mu mikono gy'abalabe abo naye bino ebyokujjambu asayininge Museveni akole ki ebyo byagundi ebyo propaganda naye baba baagala okumufunza okulaba nga they are rich nga basobola omutuukako basobola omukolako kibaagala basobola bayinza n'okuportrayinga ne bagamba nga bwe mulya bw'oboogera nti ewuwe tewali na bantu eki ekimuddusa yandibaddewo naye ng'ewuwe wajjudde maje ennyumba erimu bamaje kati bwe yandibaddewo wandigambye nti yakkiriza okuwangulwa era ali wano tewali amukwatako waali wano ewawe ewuwe makaage ne buli lwe bakyogera nti nno waali nti ewuwe tewaliyo gundi video nga zivaayo nga naye abagamba nti ndi muwambe ennyumba yange baagitwala ng'era kituufu okutuukayo ne bannamawulire ewuwe bakola ki baasibayo waliwo barracks. Kati ekyo kimuwa leverage okuretractinga obulimba bwabwe okitegedde na communicatinga ebituufu naffe nga tutadde amaloboozi gaffe. Kale genda maaso mukulu Idi. Okay. Nsoka nenda abono meta ono Metatron yakyuka gundi yakyusa wa MK webale nnyo Metatron ya lwaki yadduka ho Metatron kankubulira amazima ga Katonda mu ggulu duka yabasinza magezi mu NRM yabasinza magezi olaba abayita na free se Scott free wali abera namwe kati kankubulire Metatron manyi kyonoonya olwaleero okutandika essaawa 8 ogw'ekiro zaabadde 7:15 ogw'ekiro 7:15 paka saa 9:15 abadde ne meeting dayo bagambe okutandika saa 7:15 paka 9:15 abadde ne meeting n'abasajja abanene ab'omu gavumenti eno n'ab'e Bulaaya kati awo jjo mumanyira amagezi
Ndi wadembo kugamba kuba katulede avudde abadde Entebbe. Ate General kibakwatira ki nti yadduka. Lwaki tebamugoba? Abadde Entebbe. Uwa mabega wa State House. Kati awe mumanyira mbuno mpaka temwina kyemuli. Temwina kyemuli. So bro, muliko temwina kyemuli singa mubuuza mukama wamwe ennaku gyayitamu nga talaba ku Bobby. Amubeera ku nnyindo naye tayinza muzuula. That's how weak you are. Tingi ezituula Entebbe n'ennakaseero buli kiro buli ddakiika zonna zoogera ku Bobby tumugyewa tukoze tutya tugatawo tutya. Olane mutula ne mu meeting ne muleeta strategy eyo mbuno tafiira aveeyo ajabologe mbosanga tunamwesiga tutandika okwogera mu bye twogera mwe baba bajja ebituufu bamunoonye wo oli mubanda owulidde naye nkwegayiridde buli wolaba pusi gy'osanze yonna togikuba oyinza otukubira Bobby wolabira kapa yonna around ewuwo togikuba oyinza okuba omukulembeze waffe kikyentegeeza afuuka kapa zayo amawulire nze buli kapa gyensanga ngiwa ebyokulya kati nkubulidde waali gwe wolaba pusi yonna giwe ekyokulya nziweera ddala ennyama nze weebale mera twero kitegedde nga Museveni oyo yafuukanga pusi gwe wolaba pusi yonna tokuba abeera Bobby abadde mabega wa State House kati yavuddeyo dda aha Bruti kankwerekereze bambi naye bambi nkwegayiridde temuyomba temulwanagana olile bwakusojja gwe mutunuulire butunuulizi. Thank you teacher for teaching us. Amira nawe nkutwaliddemu manyo gabalevo naye nkwegayiridde oye kaba Amira salamu alaikum abadde antwalanga kaguddeyo bannaya Amira wow akuyisizaamu eggaali sweet ate nange ankisaamu nerwanako nange bwerwanyi gwanogo wanso Jeno Jennifer Summit eddamu okutuula ddi Jennifer Summit mukama waffe woyo akubuulire obuuza ku nsonga zaffe za Uganda oba ku nsonga zo netuula buli lunaku naye gamba nti ku nsonga za Uganda eddamu ddyo zoogerako ku nsonga za Uganda ndowooza tebannaba communicatinga ku nsonga eyo y'emu naye bakola report era of course egenda waggulu awo mu UN era UN ogiraba yatandise okusaba extensive report about everything anti kati bano baagaana okugendayo ne beeyita b'amaanyi kakati baagaana okugendayo kakati yo yakola report yaayo n'egiteeka mu UN nayo n'egamba nti tulina n'ensonda endala wano tulina okubanoonyerezaako katumale okubayita wano bo bwe batyo enkola yaabwe kati bamunyeenya mu sayidi ziri okusala bana responding badde wali ne bino bajja bibabuulizaayo katulinde tulabe ekigamba etuyita ekwata ddi ku nsonga zaffe again naye nga they are working it kuba already baafuna gundi baafuna dda report gye bali mu compilinga omukama waffe nga amaze ogivaamu n'ebirala bo bali mu gattagatta baweereza eri waggulu kuba be basookerwako ate ne basindika mu UN kibeera mu madaala naye n'ekirala Western kijja kitya okubanga America etusinga ebyobugagga bingi ng'ate ffe Abafirika ffe abalina ebyobugagga ebisinga mwakkiriza ne musalendalinga olw'obunafu bwa mitwe gyaffe ne tubanga nga ffe tetusobola kwesalirawo nsonga zaffe ne tukkiriza babeere bakitaffe nga batwala butwazi tubawa buwi tukola tubawa be bakulembeze ba Museveni abatalina buwongo kubanga baagala okulemera mu buyinza ne bakwata ebyobugagga ne babisingayo byonna nga bigenda bugenzi bo babeere mu buyinza basigale nga babba ebitono bye basobola okubba mu bannayuganda ebinene nga babiwa bali. That's as simple. Mugambe kimu Museveni yatufera yatuyita kulitara kamba bulira amazima mubadde mukimanyi buno Museveni
ne government yo bamogejinga Uganda for 99 years. Obadde okimanyi? Akamawulire okamanyi? Sigamanyi. Bamogejinga Uganda for 99 years. Bawayo ebyobugagga by'omuttaka. Basayininga endagaano for 99 years. Of recent, yali group ya Tina Mirembe, bwe baali bakitaddemu ne ba lawyers, bagajinga era nakola ne video nenga amwegendereze nnyo Uganda. Nga South Africa we yali, obadde okimanyi there was a time South Africa we yali ku Wall Street. Obadde okimanyi ekyo? Nga bagigulamu emigabo nga South Africa tebagibalanga ngansi. Nga abagagga abamawanga nga bagulamu emigabo. Nga abazungu baali bagifuulanga oba gundi corporation business. Eyo South Africa gy'olaba. Nenga twegendereze nnyo Uganda. Mwene ensonga lwaki baali bagitembeya ku Wall Street kubanga eyina ebyobugagga biyitirivu nnyo eby'omuttaka. Uganda ate eyina ebyobugagga biyitirivu okusinga South Africa. Yeah, kati baali bamugejenga bintu ebyo. Yandibanga esinga ne Congo. Uganda gy'olaba. Kyova olaba bawadde President Museveni obwagundi kukulira ekibiina kya Naamu. Bakimuwadda. Wabula ekisanya kinatera okuggwako. Ate nga bamwongedde ekirala nalabye asayininga akuba emmeeza bw'ati. Jo UN yabadde etuula okwogera ku nsonga ezo ebadde yogerako nga aba East Africa bamukwasa okukulembera obwa East Africa nga bamukwasa ekitebe so that drawing attention nti omusajja akyalina amaanyi akyaliwo bannola bamwesiza okumukwasa obukulembeze wa East Africa bamukube n'omukono nga mukakka muguleme kuba gwa amaanyi bo kibadde bagoberera eri UN etudde eyogera ku nsonga ze bano bali mu kumuwa bukulembeze kyekyo kyabatutte okukola ebyo olukiiko lwalabye olwo. That is the politics what watambula boutique. Gena mas. So chokola bebiseera ebisinga mbagamba abo abasajja abazungu temubeesiga nnyo. Lwaki? Kubamu aboogerera ne mu European Union